Ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'Ekkumi, Sarah Nabuufu omutuuze ku kyalo Wattuba mu ggombolola y'e Nalutuntu yava waka okugenda mu ddwaliro e Mityana ajjanjabibwe. Abawaka baali basuubira Nabuufu okudda ku lunaku lwe lumu kubanga teyali mu mbeera mbi nnyo. Wabula okuva olwo tebamulabangako yadde batuuseeko mu malwaliro ag'enjawulo. Tetugenda mu ddwaliro nga taliiyo, ne mu kitabo mwe bawandiika abalwadde teyatuuseeyo, ne tusalawo ne tutambula ne tugenda mu b'eŋŋanda ze, naye ne mugaana noonyako mu b'eŋŋanda zo. Obweraliikirivu bwabwe babutegeezako ne poliisi, naye tewali mawulire gavuddeyo. Kubanga ne ku poliisi twagenda ne tukola ki, ne tulipootinga, naye ne batugamba twongere okunoonyereza. Nabuufu maama w'abaana 5 era mukyala wa waka. Abantu be balina okutya nti yandibanga yafuna obuzibu naye tebalina bwe batandikira kumuyamba, bwe batyo ne bakuba omulanga eri oyo ayinza okuba n'amawulire ku mayitire abayambe. Bw'abanga bamufunanga bamukutte oba bamukwata ali ku prison oba ali mu ddwaliro abamuyina bonna batuyambe. Poliisi eganye okubaako ne kyeyogera ku nsonga eno okutuusa ng'okunoonyereza kuwedde.